Program file ku meza gyo kyalaba tugoberedde file y'abaana ababiri abattibwa babattira ku kyalo Kiyoni Gombola yegayaza district ye Kyankwanzi oba wakayisa Entwetwe ye file gye tugoberedde twongera okutambula ffenna. Jjajja w'abaana Zolomina Nabbona agamba nti okufa kw'abaana kwamukubawala era bwe bazuula emirambo nga giri ku bibanja bya mwannyina John Chrysostom Muwonge yamanyirawo nti mwannyina oyo alina kyamanyi ku by'okufa kw'abaana kubanga mwannyina oyo yali aludde ng'abakijjanya. Gabbanga yakafa akayita ebbanga ttono ne batandika nti ekibanja saidi eri ekyemmanga abaana gye bazimbidde wali gy'olabye bava ne batandika okugamba nti waabwe ekibanja nga batandika okukayanira ekibanja ne babeeraawo kyabwe omugenzi yagenda ne yeeyazikayo bwe batyo nga babeera ekibanja kyabwe bagenze mu baakakiiko bakozesa nnyo kyeyamaani kale kyeyamaani awo yategeera nti ekibanja kiki kyaffe nga batutuukayo ekibanja kyeyamaani yategedde kyaffe era nga ngeri gye twakikozesangamu taata wano ye yasookawo ono Sezaala wange wano nga ffe kitaffe tali kuno kitaffe yali Bugangazzi eno yajja nkaaga mwena naye ng'ono waawo waaki wadda era saidi n'emmanga eyo yali musajja mulunzi ng'alina ente ng'alina embuzi kati awo ne baagala bakole ki ekibanja bakyeddize ng'ono yakafa era batwagendako ewa mukulu olw'omu nga tugenze okwekubira endulu n'essenga w'abaana era oyo Muwonga yasala abaana yasala eddiiro n'agamba nti mukoddomi wange nze namuwaawo era ekibanja kiki kyaffe yansaba ng'amateeka 10 takikolanga ki takimusaba Muwonge muganda wange mu lujja lwa taata ndi mwana wa kubiri ye mwana ow'okusatu ku step mother Lubuuka naye muganda wange bazaalibwa ne Muwonge kati baagala okunyaga ebyange Namwandu era bali mu kubonyaabonya bazze kasooka afa sifunanga mirembe nga tannatuuka ku kino ekyokutta abaana nga ye yeewera ng'agamba nti nze essaawa yonna nina okubateekako ekintu eky'amaanyi kati waliwo akaana kalina emyezi 6 ng'ateekawo ogw'emmwanyi kati nga kati bw'obisanzeewo bino nti bakudde empwanyi ng'ateekawo bakudde emmwanyi togenda okutuukayo nga balaba si bituufu ogwo nga gufa oyo omukyala kennyini Mukalubuuka nga amusanga mu kkubo wali asanga abaana weebuli wano bugenda ku luzzi n'abusikako ekidomolo n'akiddusa n'akitwala ku ggombolo ekidomolo kibeerayo so eno waliyo omwana wa muganda wange avaayo emabega alaba ng'alwanyisa obwana obwo abusikako ekidomolo nga bakitwala ku kkooti nti era abaana babadde bagenda kutomera Mukalubuuka jjajja waabwe yabatumye ne taata eri yabatumye ebyo nabyo nga tubigoba nga bikola ki nga omukulu w'abaana era eyo waggulu probation officer ng'ajja atunuulira abaana abaasitibwako ekidomolo era abaali bakuba ng'abaana bato ogwo omusango nagwo ne gufa era taweereddwa nali ntwala omukadde mu ddwaliro ng'alumwa kuzaala zaali ssaawa 9 ng'omwana ajja wano Ssebuwama nti maama omukazi akwatiddwa akwatiddwa nti ye nga nva wano ngenda wa maama oli ngenda ne muba maama bampeeyo ebigalo nasangibwa seetegese naye nga waliwo yakazaala yasigaza ebigalo nga bimpa ebigalo nga nserengeta omwana nga ngamba kuteeke ku pikipiki konze nedda nti enkuba yali etonnya ngeri gye nnimu puleesa bwe neeserera mu ngangu ate nnimu okwekanga kuno okweraliikirira mutuusizza ntya natuuka waka nga maama ayambala mpaakinga ngoye tutuula ku pikipiki tetujjaako wali ku luguudo tuddayo mbagamba wano tutambule tutuuke weera woddoloso oli muyita mugamba nti ku pikipiki kuno sijja kugenderako kubanga buseerezi pikipiki buli yeesika bweti wano mpulira buki bubi doloso ateekako omukadde sigala nkutte ebbaafu bamutuusa mu ddwaliro
era nga tutuuka mu ddwaliro nga nange bankimako oluvannyuma ennyo ng'ebyekyamulalama nga ntuuka ku ddwaliro naye embeera ndi mu kwoza era nengera Lubuuka ali ku poliisi n'omulenzi kiki ali kuwaabira nti eno emmotoka eyatutte tugende okuzaala gyawaabira epikipiki yali yooli gyawaabira nti ye muleetedde ab'amagye b'omufaamu eno Mukasa yabaweeseeko ne bamulumba abasajja aba babiri era basatu Mukasa yali wakusatu era ye bwe yabalabye ne bakasyabugazi n'aladdisa ebintu ebyabimanyi nakola ki nga bamulumbye okumutemula n'akuba enduulu naye ng'epikipiki yali egenze kuzaala okuwanula ennamba tuba tukomawo onaakomawo omwana akomyawo ennankani pikipiki batumye omuntu agenda okugyetegereza bagiwanula ennamba era oyo omusajja ono agiddeko Moses agiwanula ennamba bwe tulabye eri ate pikipiki ono ng'agyekebejja okutuusa omusawo nga omusawo we yabifuna n'agamba pikipiki eyo saawa yonna badde njitumirako omwami oyo agenda aleeta ekyayi aleeta ebyetaagisa ogwo omusango gwabwe tegujja kukola ki tegujja kutambula era ebintu bwe bityo nabyo bikola ki nga bizikirira awo kakati oguno ogw'abaana bwe bakomekkerezaayo era nga babasanga mu kateeso nga bateesa ate tuyiiyizza ki ekiki ekirala kati kino kyebakomekkerezaayo naye babadde beewaga nti saawa yonna emisango gigaanyi kati battamu ki bantu ng'abantu bajja batubuulira kakati ffe bano abato nga tugamba oba oluusi baagala bakulu essaawa zino ez'emisana nga tugamba tuli buki tulina oba oluusi emirembe nga twekuuma ki oluusi kiro naye kati bano abaana nga tetulowooza nti ayinza ate okuddira buno obubujja ate abukole ki abukwate naye nga po okutuwoninga babadde batuwoninga kubanga ku olwo omwana gwe baali bawaayiriza Mukasa agenda ewa taata amunnyonnyole ebyabadde mu lukiiko Lubuuka nga bwamuwaayiriza bw'aba akomawo asanga kojjaawe muwongo awo n'amugamba kojja nga yanlaba kansala ebintu yabitegeera kojja nti ebintu kojja byeyayogedde wabiwulidde ti ng'ate ddala saali n'abasirikale maama yali mu kuzaala nasangibwa mu nju yange mu kifo ng'omuntu bw'ogamba nti atereeza bintu yamugamba ebibanja bino tobiraba omujjwa n'omuzzukulu ateeka okufiirira ebibanja bino maama waabwe agamba abusaze ekkubo ng'omuntu bw'ogamba essaawa etuuse y'okudda waki ewaka abusaze ekkubo buddeene engulu ewa maama waabwe ono ye ng'alina omwana mulwadde ate amutwala muki mu mpiso kati buno abusaze ekkubo kati eno obwana tebwatuuka akatundu akatono awo koolabyako okuva wali ku kipande naye akatundu akatono ako woolabyawo obwana ndowooza bwe bwakola ki bwe bwabupiikingira bwe babukwata ye maama waabwe agamba zaali ssaawa nga 12. Abaana bano ba taata omu wabula bazaalibwa bamaama babiri ab'enjawulo. Maama omu yalowooza nti abaana bagenze wa mujjawe ate ne maama owookubiri naye n'alowooza nti bazzeeyo ewa mukyala mukulu gye basuze. Tebaakifaako nnyo kubanga abaana bano olumu baasulanga n'ewa maama mukulu olulala ne basula ewa maama muto ate olumu ne basula ewa jjajjaabwe kubanga bonna bali ku kyalo kimu. Mukyala mukulu Jacinta Namugerwa yazaala omwana Sekamuli ate mukyala muto Lilian Tigayita yazaala Baseka. Kera ku makyanze ngenda mu nnimiro nenkwata abaana nembawerekera nembakomya mu sitenseni awo nembagamba mugende ewa jjajja wammwe ngenze mu nnimiro temukomaawo ewaka baali baana basatu kati bwe nagenda mu nnimiro kataata waabwe aba alikyali eri mu nnimiro eri akomaawo yali asuzewo omukazi omulala nenga tumusanga mu kkuba ddayo eri okutwala ekiveera abike kasooli nemubuuza ti omwana nabagala omulabyeko ogenzeyo ewa jjajjaawe yeebase nali mulese naye mulwadde yeebase nti abaana bali eriwa
ku luguudo eri ewa maama waabwe gye mbalese nasigala ng'agenda mu nnimiro atwala kiveera nange ne tujja ewaka. Kati ate nange natuuka era omusujja gwali gunnuma nga ndi awo nkankana ndi awo ku musana saafuna maanyi era gakola ki gagoberera abaana genda oba kubalaba gye bali eri kasita nga mmanyi maama waabwe tukomyewo naye gyali ajja kubaayo nabo. Kati obudde bwe bwaziba ekiro nga taata waabwe akomawo yali ali wakusula eri emmange w'omukazi omulala nga mugamba abaana tebakomyewo kwata amakere endagano eddagala olibatwalire olibagabire tebakomyewo kumira ddagala balaka basuzeeyo ng'akwata ddagala ng'akola ki ng'agenda nga mugamba lino eri akabootongo ekikerenda kino ekimu okiwesse kamuli ekyamabwa ntiye ng'agenda. Kati ku makya buba bukya era yajja n'atuyimusa ng'ataddayo ewa eri ewa omukazi omulala eri mu nnimiro yali agenda kulaba kasooli ng'abagamba ajjeko ow'ensigo. Kati tiyatubuuza nti oba abaana gye bali yabalabye ate nange saamubuuza nti oba abaana eddagala wali bawadde ffenna twasigala awo. Kati mba nkyali awo ntudde ku kasana awo omwana ng'ajja ng'ambuuza mama Biisi abaana bo bonna obalina konze abamu weebali naye abamu baasuze eri ku luguudo ewa maama waabwe. Kati omwana kwakusiriikiriramu waayimiridde naziramu naŋŋamba naye nga bagambe waliwo omwana gwe basse mwana wo esse kamuli kwe kusituka awo nange nenzija kati nali nkyajja nga mulamu akola kyo naavudde wano abadde atudde wano omulenzi nga ŋŋamba abaana weebali konze esse kamuli yasuzeewa baasuze eri ewa maama waabwe eno tebaakomyewo nga tuba tutuukawo nga nsanga wali abantu bagamba abaana bali wali bamuse ali wali mu mwanya ewa kojja muwonge nze era sakkirirayo nga tusooka tubeerako awo kyeya yatujja wano ng'akola ki n'atutwala ne tutuukayo eri era omwana namulengera bulengezi nze waagudde waali n'omulala waali eno era baali babaawudde nga buli omu bamusudde yekka. Tukola ki ne tugenda ne tutuukawo era ku mwana nze saatuukawo ne batujjawo ne batutwala eri batukole ki batuggyeko sitaatimenti. Kati bwe twali awo naye nga bwe ntunuulira no kojja gundi ono Lubuuga nga waali olaba ye yeeyagala aseka. Kati embwa bwe zaali batandise okuleeta awo embwa we zaatuukira nkulaba tateredde ayambuka akwate kuba eridde ne wa taata we tatuuka wala akomawo bw'atyo. Kati bwe batandika okugoba abaana embwa kwona omwana gwe baali basembezzaayo eri baddemu bambuka eno kati n'ayitira bw'atyo mu nsika awo ng'ali ku sipiidi ayanguwa alinga alaga nkadduka. Baavaayo ku ssaawa 12 ne mbabuusa ekkubo ne mbawerekerako. Kati nali nina omwana ewaka omulala nga mulwadde ne mbaleka nga bambuka nze ne ngenda mu tawuni ne ntwala omwana mu kiriniki era nze neemanya nti batuuse. Bwe baabattira watuukawo? Emirambo we gyali twatuukawo. Eki bye weetegereza? Baali babasaze eno emabega. Program Fayiro ku mmeeza gy'okyalaba tugenda kuwummulamu katono bwe tudda twagala okuzuula kansala w'ekitundu akwatibwa atya ku by'okufa kw'abaana ababiri abo.